Niriza omulungi akyekuumidde ku Zuula Buganda. Era ng'olunaku olwaleero tukomyewo ku lugero lwaffe olw'ambayiwa w'abayizi era nga tuli ku ssuula ya 7. Abba Maama We Nkoligo bwe yategeeza mbayiwa enkeera nti yalabye Ndibassa ku ssaawa 4 ez'ekiro mu mazina n'omusajja era nga ye yamuzizzaayo nga yabadde wa Benzi. Awo mbayiwa we yeebuuliza munda ye engeri ye asimba obusimbi ekinnuulo gy'anaayinza okuvuganyaamu n'abo ab'emmotoka. Olunaku olwo lwonna yasiiba anoonyereza magezi ga kufuna ssente naye asobole okufunayo ekidduka eky'omuliro. Kyokka ye mutima gwe tegwali ku mmotoka wabula pikipiki nga yeemulya obwongo ng'agamba nti singa agiyonja bulungi ate n'ayambala bulungi n'alyoka agivuga ng'akutaamiriddeko katono ati ng'atudde ku kaliya eweekerwako omuntu era n'avuga bulungi mu ngeri ey'eddembe talirema kusikiriza bawala bangi mwate naddala Ndibassa atamuvanga ku mmeeme. Okwewola ku dola nakyo n'akityamu nga talaba bulungi gy'anajjanga ssente za kusasulanga mabanja kubanga bwe yalabirizanga ku busente bw'afuna buli mwezi ate aggyeko eza busuulu w'enju zino za mmere ko n'ez'okwekyakazaako ng'alaba talinaawo n'emu efikkawo kusasula bbanja. Oluvannyuma ebirowoozo bye byekubira ku nnyina mu kyalo nti agende amulimbe nti ekirowoozo ekyo kyamujjira n'afuna essanyu lingi nnyo ng'alabira ddala atuuse ku ssente. Mbayibwa yali taddangako mu bakadde be bukya ajja ku kibuga bwe baamukubiranga nga bamuyita ng'abaddamu nti bakama be bamukozesa nnyo nti era mu wiiki tebamuwaamu yadde olunaku olumu nduti awummuleko. Mu budde obwo mbayiwa yali amaze okuyigga pulaani nti ng'oyagala okufuna amangu ekintu ku muntu osooka kumusonsekayo kantu era n'okamuwa kimuwe kirabikenga nti tekiriiko bukwakulizo bwonna. Awo gw'okiwadde asanyuke nnyo ate akuyingize ne mu mmeeme ye nga omuntu omulungi ddala. Bw'amala okukubira bw'atyo mu bantu abalungi baayagala asobole okumufunako bingi. Munnange n'embayiwa naye ku lwokutaano olumu kye yakola kwe kukuba ku mukwano gw'eddola n'amusaba amuuleyo ku nsimbi nga ziizo nga n'azizzaawo ku nkomekerero y'omwezi. Olw'okubanga dola yali amanyi nti mbayiwa musasuzi w'amabanja mulungi teyaddamu ng'amuwa ssente zonna ze yali asaba. Mbayiwa olwazikwatako n'agamba nti ddungu ayize teyalwa nga yeekuba mu dduuka aguzeeyo olugoye lw'ekikyala olulungi ddala ekkanzu emu saako obusaati wamu n'obuteeteeyi bw'abatoobe ko n'obuwale bwakwo. Enkeera ku lw'omukaaga yakeera mu katale ng'agulayo ennyama eyasavuwala okuzaama wuyo ayambuse mu dduuka aguzeeyo emigaati mwana sukaali na majaani. Olwamala okugula ebyo byonna ng'akwata mmotoka zidda waabwe mu Kyaggwe. Olwali okuva bw'ati mu mmotoka ng'abeeka baamulabye dda bajja bagwirana bataakiriza akalulu. Hey! Obuseko obulaali buubwo wano baabo bamututte mu nnyumba eradde kabuladda maamu nyoge ebyo nga byebimu byebibugujjaniraawo. Banyumyamu ebiti nga biibyo n'asumulula ebirabo by'abaleetedde si ku ggomesi ya nnyina n'ekkanzu ya kitaawe byabayiwamu. Okumanya kitaawe yasanyuka nnyo bwe yayambala ku kkanzu empya neyetunulako awo n'azinanga bw'ayimba eya okuzaala kujaagaana. Mukyala we yalaba bba ali ku mateera atabula n'atema akakule ke wali owulidde ng'alaamiriza nti maama nnyabo wamma weezinireko mwami wange. Ani yali amanyi abaana nabo tebaludde
ekkalaayi bagireeta lutali luno ne bagibutula nnyini nga eŋŋoma nga bwe basaakaanya n'oluyimba luli. Ziraba olwafuna ekkanzu empya gye yagenderamu okwekubira ebbidde akawungeezi ako, kyokka yaleka awadde mutabani we sseggwanga w'enkoko. Bwe baamala okulya ekyeggulo, Bayiwa ne nnyina baatuula awo ne banyumyamu ku bintu bingi. Ekimu ku ebyo mwe mwali ekya Ziraba obutayagalira ddala kuweerera bato be. Nnyina bwe yakoona ku ky'abato be, Bayiwa muli omwoyo ne gutandika okumucekera ng'alowooza nti agenda kumugumbululako ogw'okuyisa bubi muto we ng'ekyonziira luli lwe yagendako ewuwe ku kibuga. Amangu ago kyeyava atandika okwogera ku nsonga eyamuleese. Yamulimba nti waliyo omuntu eyeetaaga siringi 6 mu bwangu nnyo, era nga kyava atunda n'ennyumba ye ey'abapangisa ku nnusu ezo zokka, ate nga ennyumba eyo eyinza okuvaamu ennusu 1,000 buli mwezi. Awo n'asaba nnyina yeekubeekube afune ennusu ezo 600 azimukwase agende agule ennyumba eyo, era bw'amala okugigula sente eziri kuŋŋaanyizibwa mu myezi 6 egisooka zonna wakuziweereza nnyina zizeewo 600 kali ke yatoola. Ate olwo balyoke bagabanire wakati sente ezinasoloozebwanga ku bapangisa. Ndi kuno yeewuunya bwewuunya, mwana wange simanyi ogudde eddalu, nze bondabira wano nange ennusu 600 nzijjewa? Olaba sikakwatangako mu ngalo zange zino yadde ennusu 1,000 bwe ruti. Wano Bayiwa bwe yaleetera pulaani eno, ku mbuzi ennyingi z'olina mpaako 50 ngende ngatunda e Kampala tufunemu ssente ez'okugula enju eri. Era olw'okwagala okumwagazisa ekirowoozo kyekyo, yafuba nnyo okugenda ng'amulaga emigaso egiri mu kugula enju e Kampala. Era ekyatengula Ndi kuno kye kino, yamumatiza nti enju eyo bwe tugigula tujja kugifunangamu siringi 1,000 buli mwezi, tuzigabanire wakati, naawe otandike okukwata ku ssente eza buli mwezi ng'abakola mu woofiisi. Mukazi wattu Ndi kuno bwe yawulira atyo, wamma muli n'afa amabbabbanyi, n'abuuza mutabani we engeri gye banaatundamu embuzi. Bayiwa tabadde mubi, amubuulidde nga bw'ajja okumuleetera abaguzi okuva e Kampala. Mpozzi nakano nkakugambe, kitaawe wa Bayiwa Ziraba yali musajja wa maddu nnyo, era ab'okukyalo nga baamwogombolerako lya maddu ga ddenge. Amakulu nti maddu ga ddenge ofuuwa bw'okomba. Ndi kuno bwe yagendako gye bamuzaala, bwe yabasindira obwavu obuli ewuwe nga bwe bulwanira ebifo, abakadde be kwe kumuwaayo embuzi 3 alunde afunengamu ejjamba. Kwezo 3 emu bagiweereza Ziraba. Eya Ziraba ku olwo teyasuulako mutwe, yagirya ne batamiivu banne. 2 ezaasigalawo Ndi kuno yalimba bba nti mbuzi mpongereza alubaale mukasa, era Ziraba teyeetantala kumuyiikiriza nti alyeko, ne bwe zaayala ennyo awaka talina gatambaala by'ataasobole. Eyo yonna katuveeyo. Tekyazira Ndi kuno kukkiriza kutunda ku mbuzi. Enkeera Bayiwa yalinnya mmotoka kudda Kampala aleete omuguzi. Bwe yamuleeta mu kifo ky'okutikka embuzi 5 nga bwe bakkaanya, yatikka 6. 10 lye yayongeramu lya kuwundugulamu byambalo ebirala asobole okwakaayakana mu maaso ga Ndibassa. Omuwala ayambala n'atonnya. Ndi kuno weewaawo yali yeesunga obulamu obulungi. Embuzi ze zigenda okumutuusaako, teyalema
kuwulira nnyiike nnyingi olw'okwawukana nazo, so ate Mbayiwa yali ajaguza olw'obulamu obw'eddaala erya waggulu ennyo bwe zaali zigenda okumutuusaako. Nga tannava waka ndi kuno yamubuulirira mu bingi. Mu magezi nnyina ge yamuwa mwali ekyobuteebalanga omugagga, nti kubanga ekyo kiyinza okumuwendulira abalogo, naye Mbayiwa kino yalabanga tayinza kukigumira, n'atawabula nnyina kwe kumwanukula n'amugamba nti, naye maama, ku kibuga bwe bweyisa ng'omwavu gwe ofiirwa, kuba bonna bakuyisaamu amaaso, era n'osubwa n'emikisa mingi egy'okwewangulira emirimu. Mbayiwa naye olw'obutayagala kunyiiza nnyina, si kulwanga akyusa ekirowoozo n'agaanira embuzi ze. Yekkiriranya n'alabika ng'amatiziddwa ebibuuliriro ebyo, so nga munda yali abiziimuula buziimuuzi. Weebale nnyo omulungi asobodde okuwuliriza, era nga tukusaba subscribinga ku eno channel, nyiga ku kade, teekawo endowooza yo mu comment section osobole okulindirira essuula yaffe endala eddako mu lugero lwaffe Mbayiwa w'abayizi. Mwebale kubeerako, mweraba.